wamma ani yalete naku. My ladies, can I say what? Omuyimbi Hilderman yagamanyidwa nga Dr. Hilderman mazongoto ebintu byongedde okumunonekera Klezia bwe mutaddeko amateeka amakakali ku ngeri gy'alina okwetondamu. Munnamateeka w'Abakatoliki Judy Mabali ategeeza nti olubaliro kwa Hilderman ebbanga ery'okwetonda natalabikako. Olukiiko lw'abannaddiini Abakatoliki olwatudde ensami olw'Uganda Episcopal Conference olwakkiriziganyiza Hilderman nti yasibya Ssaabasumba Yekawula n'Abakatoliki bonna nga n'olwekyo alina okwetonda ng'ayita mikutu gy'amawulire gyonna okwetolera eggwanga. Alina okwetondera Abakatoliki bonna mu Uganda nga kino akikola ng'ayita TV zonna ziri mu Uganda, ng'ayita mu mpapula z'amawulire ziri mu Uganda, ate era ng'ayita ne ku leediyo zonna eziri mu Uganda. Mu kiwandiiko kino bannaddiini bavumiridde abayimbi abefudde mukoko mu kwambala ebyambalo by'Obukatoliki nga baleka evvu lye batongoza n'obutambi obulala ne bagamba nti anaakiddamuko akumujjootoka. Bbaluwa eno bavumirira nnyo ekyabayimbi n'abantu abalala okwenaanika mu byambalo bino ebitukuvu ne batandika okubizanyisa mu ngeri etyoboola. Kino bakijjeyo bulungi mu bbaluwa yaabwe abepisikoopi bano gye batuwandiika. Bukedde TV1 bwetuukiridde Dr. Hilderman mazongoto mu disitulikiti Rukungiri mu Bivolo n'ab'ekibiina kye kya Golden Band yeetonze olw'ensobi yakola mu butamanya nga mwetegefu okugondera ebisaliddwa ab'e Klezia. Bannange ebbaluwa gye ziri entongole mu bantu abo bennyininyini ababadde ku TV ba lawyers nga nsaba bampeemu paka nga tukomyewo okuva mu ttuwa. Ekizibu nti abantu tebakkiriza nti omuyimbi asobola okumala omwezi nga tali mu Kampala, which we have tuli mu field okumala omwezi mulamba, naye nga bwenkomerawo bwenti ye first assignment era tugenda kikolako. Bana nsaba okwetonda siri nnyo wagume. Hilderman nga alina emisa gisemakula station amanje n'abalala agambye nti bali amujemisa ku by'okwetonda kyokka nga naye ali mu kutetenkanya nsi nti group yange yandibanga ensigamu ensige ey'okujema okwetonda. Group yange yemu ku group esingwa abantu abankulembera be bantu abasinga discipline. Nange kennyini bannange twawandika ne tugamba nti tuli up country naye bwe najja nja kumitinga abantu bonna bekikwatako nkole apology yange mu lujjudde ne mu media houses. Ndi ready oku apologizing oba okuwaayo okusaba ekisonyiwo kyange eri media houses zonna n'abo bonna bekikwatako. Okwetonda civilization atendi civilized provided integede omusango gwange ekyo ekintu kitono nja kikolako naye abayagala okupoliticizing ensonga ndi mukatoliki munnamwe. You don't have to forget nina ensonga benino zikwata namwe muzikwate mu nsonga etaweebula ate nakutattana linnya lyange. Agambye nti okwambala ekyambalo kya Ssaabasumba ng'atongoza olutambi olwayo ekikyo yali agenderera okwagasa abavubuka eddiini yaabwe kyokka nga tamanyi nti kyakola kikyamu ekiyinza okumuviiramu ebizibu. Nga nkikoze mu butali bugenderevu actually nga mmanyi nti nkolinga abavubuka okwagala ennyo kyaki yange ensonga lwaki nvuddeyo. Nsamba Kulaishi ne Kakoza Ronald bakusakidde egguli eno ku lwa Bukedde TV1. Sinze yalete naku wamma bakyala wa ekicho I don't give a damn anyway.